magalaji biki bavaamu leeti ab'omugalaji balabidduka n'ebbanja anti jjukira eri omwana ayagala requirements onoonya bitabo peeni byakoze bitya muli ogamba kale bwenfunayo ebitaano Katwe Abawala bawola ebbanja ensasulayo nekiwulirako nedda ne ŋŋamba kasita ategeera nti okolera awo ajja kufuna naye nga munnaye abanabo tebaagala kale nze ebyaddala nga tuze mu real life sirina gwe nsalira musango kuba olaba agenda okutuuka abo ng'ensi emunyinze kale omanyi omuntu waliwo asobola okugamba nti tesobola okutuuka ku ekyo okitegeera nga tennaba kunyiga nga tonnaba kutuulako naye n'onyumya ate wati abaana abwe w'otuula nabo n'otuula naye one on one bavaamu n'ebigambo mu butuufu ku The Truth Media go subscribe follow lunaku lwero lwennyini woolabira nange wendi wano ndina ekimyula nabadde ne Devicom naye naawe oli kimyula kimyula how omusajja abeera ekimyula abeera kimyula naye waba talabika bubi nnyo nga talabika bubi nnyo ndi yaddeyaddeko otovumye sivumye ovumye tezagala muntu nti yaddeyaddemu kati twafuna n'abasajja abeeyerusa kati oyo omufuna omuyita otya ng'eno ojjukira aba yeebisse wano nga muzungu ekimyula kirozo oyagala abasajja beeyerusa mukwano nedda era nga bamugenda kubeera mutya ate kati tolaba nga tuba tugenda kuzaala omwana nga wa animal print abajja kubeera wa animal print ng'ettama lyeru wano waddugavu ng'oli yeeyerusiza ate mbadde nsuubira okuzaala omwana nga kimyula nganze ate kati nga mbadde nsuubira nti akageri kendi omweru nga naawe oli mweru ng'okoze bwoti akageri kendi omweru wano sikuteewo nnyo kale kasooka nyanjula ekyo weeyanjule tugende maaso tuli ku The Truth Media go subscribe follow tuli ku climax nga bujjo yona bagamba buli kyoyeeteka climax weekiri byamasanyu kulya kudigidda mizannyo virtual reality games swimming pool kuwuga byonna weebiri kusobola okujja climax guba gugwa bulungi nnyo that's 1 2 tulina Hayes International abo bakabaka mu kutwala abantu mu Arab countries n'obanga buli kimu ogenze kukola n'okola emirimu gyo bulungi nnyo tukutwale mu Buwarabu okole wandiyagadde so babayita ba Hayes Hayes bali awo Lubowa wowuliranga ngo Uganda ekutabye woddukira obagamba bannange obakubira ku simu yaabwe wakubira namba yaabwe y'essimu oba ogenda kuba eri awo otuukawo ng'obagamba bannange mulinawo mirimu ki tiweegiti nti Arab countries ogende manyi kyogenda okukola bulungi nnyo otuukira ku mulimu so awo we batyo so sooka weeyanjule abantu bategeere The Truth Media amanya gange nze Mary Precious Mary Patience badde mpuliranga ba Mary Stewart Mary John Mary kati olaba mu bakatuliki oli mu katuliki wobanga naye sibadi babayita bastonji oba stonchi olaba nga banakutuuma erinnya osobola okuleeta omwana n'ogamba nze njala bamuyita Patience naye munnange otuukayo nga father akugamba munnange ate n'erinnya teriri mu Bible kati ne bateekako ekya Mary Patience simanyi oba kale yeyo ensonga yokka naye simanyi naye abasinga babateekako anyway okola mirimu ki nkola we Katwe okola Katwe Katwawa Katwe Crown Japan ly'edduuka lyensangibwamu okola mu Crown Japan Katwe Crown Japan Katwe ebintu bye mutundawo byaddala paasi eya nusu 1500 jangu buzzi weerabireko paasi ey'olukumi jangu weerabireko abazifuna mutujulira era bagenda kugambaawo oba nammwe babatwalira mukwano nedda ebintu byaffe nno biba bya ddala ate nga strictly
profession akongo hogerawo na wemula professional yeriwo anti kati oyagala jja agule paasi nga bagimuweredde ku 1,500 tayagala kutwalireko mwana ndi bakasitoma abagamba naye tugende ng'ate atutte paasi ku 1,500 kati gwaba kutwalidde ku mmeka nangawo kyemba njagala okugattagattamu ne kimbula bakasitoma abo teri batera ekibatu naye just nti kati awo abantu wetuwangalira edduuka lyaffe salongo waffe mulungi nnyo sebyo ebintu ebyo of course bigenda okujja nga azenga abagamba nti munaye no kino tusobola okutuukawo tekigenda okujja bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono so agenda okujja nga nawe omumanyi nti kati gwe bitono ebyo bye bakanyaga tewali yabanyaga kubanga ekijja omanyi ebisinga oba omanyiiko kati emyaka gino genda okutuuka mu 3 oli mu myaka 3 sinnatuukamu naye naate sikulikulina emyaka emeka ate ekyokumbuuza emyaka ekyo buzibu ki okwogera emyaka gyo nga lwaki oba obuuza munne emyaka tukuza birthday nkoza naye kati lwaki oba obuuza emyaka kubadde mulekako myaka kuki leeta keeki teako happy birthday ebirabo leeta ebimuli bya ssente leeta buli kimu teako happy birthday ekyemyaka sooka okireke assalamu alaikum awo tetujegera weka twegamba ki mwana gwe leka mulungi si mubi sofa lwakuba kati obuzibu nti abaana bakeera mu matatu naye abaki abaana abavubuka abo bakeera mu matatu naye nga kale si wabi of course omuntu wojja ng'ozze kutandikira obulamu bwe katwe ng'ozze kuyiiya sente mweri osobola okuyiiyayiiyamu mpolampola bizinesi esinga otambula mu katwe nze nja kulabira ku yaffe wano nti ku dduuka lino ndaba ebintu bitambula naye kukuli omu appliances zikomeye kituufu zikomedi golooza lwaki si makindi lwaki siwa lwaki si matugga lwaki era katwe so ebintu ebyo ndaba bitambula mu ndaba yange business ezisinga mu katwe ndaba electronics kituufu ebintu kitchenware byakoze bitya ebintu oba oyagala commercial oba home appliances katwe ate amagaraji mpozi oba amagaraji oba ye badde nongenda kugamba nakasero enanka wano ewa ogamba serabidde ewa lwaki ogamba enanka ngamba ekifo mba nkyerabiddemu nokiyita enanka naye kati gwe enanka oba otegedde simanyi nange omanyi nti kati otandise okukola bwoti nedda gwogambye enanka wano gamba ejindi kyembadde nzijjako ejindi abo otegeddewo timanyiiwo abo enanka ekifo ogamba sikyerabidde ewa tulina kibuye tulina makindye tulina katwe ebyo biveeko sooka oddeyo eri ate ng'eyo katwe muzigaraji katwe muli mu garaji tulina ndeeba tulina waliwo akafo akamanyikiddwa kiseka wakiseka ezo si garaji oba just batundayo batunda spare si garaji layira naye era otunda spare oba olina okubeera kati emotoka bwejjanga yeetaaga ekyuma kyerina okuteekebwamu ojja nokyo abana we bali kukuba babikola naye musinga mu spare magaraji mwegalire musinga mu spare naye wano ndeeba muli mu spare magaraji ndeeba naye anti mundeba mwe siri familia namwo osinga katwe wano woowangaalira bagamba bulogi bwa nusu 13,000 buli ekatwe leka naawe tongamba mapya mmanyiwo loogi ziringa mmekaawo naye nga ninako gye mmanyi obanyiko mmeka no just ngamba olaba nga oba oyitawo ng'ogenda ku dduuka osobola okusangawo buli awali abantu abangi waliwo kaloogi tuyagadde kugira kubaako kyo gattawaawo bwe kiri gwe kati ewamwawe muli tewaliiwo
waliwo obake ka motero kitegedde mpozi ne motero ebeera lodge leka naawe tubagendayo kunywa cyayi mu Montero motel specifically it's a room specifically muba mugenze mu room okunywa cyayi kyekyawula mpozi motel ne hotel. Hotel is a big facility kubeerako zi lounge kubeerako dinings biki then motel specifically tebagabayo breakfast basobola okuwa but it's a room oba ofunye naye okimanyi nti nno kati singa onsanze wano nga tonaba kukiŋŋamba n'oŋŋamba tugende ku kamotero egindi mbadde nyanguwa okusabula obwambalo tugende nga bulijjo bw'okola kati anti obuzibu nti nze mbadde mmanyi osobola ogendayo ku motero ng'ogenze kunywa kakyayi oba kulya akamere motero ebeera ne reception ojja n'ogamba I want a room but hotels zibeera ne lobby zibeera ne oba ogambye wasingayo room si wasingayo wabayo rooms naye zo ziba class okusinga lodges lodge yanjawulo motero yanjawulo bikyaliko mbunombu wano wali class oba tewali webiri ate gwe batutte mu Serena yenkanankana gwe batutte tewenkanankana naye kati olowooza Serena yedda ye yakati it's okay kira tekiriko buzibu nti kati fe batagendangayo owulira nti mutwala kati nedda owa motero bamuwa kisumuluzo owa Serena bamuwa key card n'ateekako gwe kisumuluzo n'okukiyitana nakyo omunyola oli mugwafa ennaku zino ebintu byabo nabo ng'olambudde asinambudde munnange ndabira ku minyolo gy'ewaka gwe ng'olambudde gy'ewaka gye ndabirako eminyolo egyo gifaafa nnyo ogirabako ekisumuluzo okanya kukiyitana okanya oluusi wayidde dda otulo I know wayidde dda abakwada ekintu tekikola tekikola okukintanya ogiragira osinduka oluggi no so sorry tukala n'okutuuka nga tutukuweddeko otulo ate mpulira njagala n'okwebakamu kati nga tuvudde ku kyo kye ŋŋamba togenda kukola kozi anti ekibi ogenze n'ontwala mu bintu bya motel hotel oŋŋamba ziruumu otulo twe n'olya nga wakamunguluza kutte bwe ekatwewo ebintu by'abaana bano baŋŋamba beilayisi zisawuna ziri omwo busipa gwe okimanyi gwe omwana gwe ebyo ebintu okimanyi nti nno bituufu sibagezangako abaana abo abawala oba wayiseemukawo okusaawa nga 5-6 ezeekiri tonnayitamu yitayo leero olabe waliyo ki obwana bubeerawo awo beilayisi bwe bagamba myaka emeka myaka kati gino emyaka egya wansiko ku gyange nabo bubaamu n'egya waggulu ku gyange nabo nga mwebali bayiya akasente ate bazadde kati saawa eno buli omu anoonya fiizi nabo abaana abato bazadde oyogera ku kyoyinza okundabira wano nga ndi wanzaala wakazinda beeza abaana bazaala bakyali bato kati bambi agenda okutuukawo ensi yamunyiganyigadde agamba ye kati kikyentaasa kikyempa ekikyotegeeza nga ogamba beilayisi kyentegeeza Alhaji Musa ne nkukubidde naye nga tokwata kale maliriza munnaye beilayisi olaba abaana abo obasanga n'omusaba okumutwalanga mu lumu awo nga ku kamotero ngaago ng'oloogamba 3,000 toyita atwala eri kyogaba tobikola no like seriously ng'omwana wa 3 ng'omwana wa 3,000 abavubuka ate nga nawo osobola okubagaine nga nemugane nawe 3,000 tonseddeemu nnyo oba 2,500 bagwa ebbeeyi oba kivula avubuka bakola mu magalaji biki bavaamu leeti ab'omu galaji balabidduka n'ebbanja
anti jjukira eri omwana ayagala requirements onoonya bitabo peeni byakoze bitya muli ogamba kale bwenfunayo ebitaano Katwe Abawala Bawola ebbaaki ensasulayo nekiwulirako nedda ne ŋŋamba kasita ategeera nti okolera awo ajja kufuna naye nga munnaye abanabo tebaagala kale nze ebyaddala nga tuze mu real life sirina gwe nsalira musango kuba olaba agenda okutuuka abo ng'ensi emunyinze kale omanye omuntu waliwo asobola okugamba nti tesobola okutuuka ku ekyo okitegeera nga tennaba kunyiga nga tonnaba kutuulako naye noyumya ate wati abaana abwe w'otuula nabo n'otuula naye one on one bavaamu n'ebigambo mu butuufu ebyamagezi balinamu ku magezi naye wano just aba ayiiya bulamu buli omu kyanoonye e Kampala kubaabwe omwana gwe abaana be w'otuula nabo kituufu bategeera boogera n'olaba nga ddala omuntu alinamu ku magezi munaaye ebintu bigaana bugaanye kati oli 3-2 n'akuŋŋaanya olaba anaagenda nabameka ate nnoga ate 3,250 olumu nga nabbanja musajja jana naye mwe abasajja olaba nze ow'omumaka gw'otaziwa oba olabira ddala nga noono omuwaayo 1,000 n'omugamba 500 n'enkya n'okomawo n'ompaayo 1,000 n'ogamba nti kati nnyongera ompe saaviisi enkya nkomewo ngenda kumalayo balance ate kati olaba abawala wano e Kampala omuntu kasita afuna ekyokulya yagamba ne bwensula wali nefuna ekikutiya n'ekiteeka wali ku kabalaza ka Chrome Japan abaana balabika kiro neno n'emisana lwakuba nti kati emisana sijja kuvayo nkugambe nze asobola okumpayo 3,000 nedda naye nga babaamu kitegera babaamu mpolampola era kati bw'obeera ng'obadde ogulaagulayo mpolampola oba omanyi n'ogamba nti oli kati leero wadde mulabye si Chrome Japan kubanga eyo tebabikola wadde mulabye ka restaurant gundi naye nkimanyi ekiro akola ekitegeeza awo osobola omugaano nga omanyi n'omugamatu nawe emisana osobola omugamba nsangaayo naye nga bambi nnaku nambeera olumu oli weyaddukayo ku ssomero omwewaka ne bamugamba todda kati ng'alabira ddala talina muzadde agenda mugamba nti naye gundi kyokoze kikyamu naye waliwo n'aba balina nno abazadde nga bavunaanyizibwa nga balina abazadde abavunaanyizibwa nga balina abazadde abavunaanyizibwa naye nga bakola ebyo nga babikola ng'olwo obuzibu ki bwava ku ki ng'olwo gw'ogamba nti buli kaseera wenna ayagala akapale k'omunda ngenda kujja wa dadi wange mugambe kati sirina kapale kamunda olumu ndeetaaga okubeeramu n'akasente kange ng'omukazi ko gwe kogenemu ebyo nedda ate emirimu kati gibuze omanyi namala ddi okusoma naye like wantu wameka wetadde application zange nga tebanziramu mwagala tukole tulyewo wamu simanyi bwambulya bamulya sibirimu ebintu byabwe ogenda notekayo application bakusaba experience kyo nga wakava mu ssomero ate experience buli wamu ati bakusaba experience ogijjewa nga gy'oyagala okugijja naye bagikusaba bwobula oyagala kufunayo experience nawe nabo bakugamba kwagala akoze emyaka 5 ogijjewo emyaka 5 nga neyo gyoya oba ontegedde nti bwogeza osaba omulimu bakusaba experience kyokka wakava mu ssomero ate nga woolina okutandikira ofuna experience okola otya newaka dadi oba mami takyakuwaayo wadde ekikulu kuba yakuwerera yamala yakuwera kati yegwe olina otandika obalagirira okimanyi nti nno sinakumala kasita oyingira ku kampasi abo n'omalako first year kuba first year oba okyali kabebi kewaka kasita otuuka mu sekendiya omuzadde atandika okukendeeza obusimu bwa naye naawe kale ng'omuntu ng'omuzadde tannabakendeeza busimu bwa kubira oba otandika okugamba nemunaye anti kati oba olaba otandise okukula omusekendiya bangi ababeera bagambako oba olabera ddala nga mami tojja nakumwetaaga nnyo amasimu n'okendeeza nnimbye n'otandika okugira mpola mpola olugira omuzadde aba yakuvuddeko
ye kasitateekayo tuition amanyi nti osoma kati oba omulidde oba okoze otya gw'amanyi yajja kulinda wali ng'omaliriza ng'oli mu katabo graduatinga akatabo kaliwa ndaga erinnya ng'otandika anti daddy olaba kaakati nange otandika okwesimisa kivaamu nga weegoba ewaka oswala ate bo nga bo nabo abazadde abazadde abamu bakoowu kale ng'oggyemu abange naye abamu bakoowu kati gwekyabeera waka nkyabeera waddadde wange naye naawe kati ng'osekanga ekibi olina emyaka emeka kyogamba nkuze nnyo okuze gamba wallahi ndaga nnyo era zinomera ekiwalaata naye kyemugamba nawe siraga tolaga ate bwenkola bwe oli muto kati gwe ojja otya mu Katwe mwana gwe gwe ojja otya Katonda bino naye olumuno Katonda namwe mumuwaayiriza walayisi kumuwaayiriza naye okimanyi nti nno nze mu bulamu bwange bwonna nali simanyiyo ekifo kye bayita Katwe nali sikiwulirangako nensoma kumalako ebyaddala nga simanyiyo ekifo kye bayita Katwe naye nnaku yansi kirungi nti oli mugezi nnyo seetaaga kunnyonnyola mwana gwe nga nve Makerere maze ograduatinga anyway nga sinaba kumaliriza nali nkola eyo Namugongo nga nina essomero lyenkolako. Wasoma biki? Nasoma ethics and human rights. Okay. Mwana gwe kati ethics and human rights wagiteeka mu kutunda pass n'amafiriji naye era kyetaagisa mirimu gyabula. Woba wasoma ethics and human rights okimanyi buli wamu ojjaawo. Yes, naye wandibadde ng'oli mu kituufu nga ndi mu office nga ntuula bwenti ne ngamba kandi next naye bigaana bugaana. Naye mwana gwe wasoma diploma degree? Degree mwana. Degree yo. Nno ndi musomi. Oli musomi degree yo. Okeera ku makya kukola ki? Wafuna gundi apa? Nafuna apa. Naye okeera ku makya n'ogamba bannange anaagula pasi ebirumu ebitaano. Era ku makya n'engenda live n'engamba banaye tubeegayidde account ya Busurali Home Appliances mu following enamba yiye ku screen tap tap tap. Awo degree yo weeri? Awo weeri kusaawa eno. Ku tap tap tap. Tap tap the screen. Kwesiba. Ne watukale. Bewasoma nawo nga bakugamba nasomera era babajja ku live mba mpulira sina na kyakwogera. Omanyi omuntu gw'omanyi oba owulira oba omanyi wano oba oyogeza maanyi. Thank you for joining. Please follow. Ogenda okulaba wayingiddewo gw'omanyi noga. Thank you for joining. Notika. Naye kale bifunamu ku ssente. Of course omuntu kati obyatuuka si kukola bye wasoma wabula kufunamu kasente. Kufunamu kasente naye sinze nzekka ndowooza kati Uganda we yatuuka ebyeddala wonna osobola otuula okimanyi abo abantu abatuula mu office be bannyo nti bafuna ssente. Tuula mu office mwana. But you feel comfortable ng'oli mu mulimu gwe wasoma? Ku bintu byakubeera comfortable ng'otuula mu office n'ofuna emitwalo 4 is it fair? Nze nga ndi wano nkeera Katwe nenzija nennyuka n'emitwalo gange 2 kale katugambe 2 kyokoli ng'oli alinda mwezi 2 woba onyuka nago kale mu wiiki ng'onyuka nago emirundi 3 oba tomusinze ogenda okuweza omwezi ng'oli mu mmeka bukadde nga kamu something nga ye alinda kyokka alina okutransport kulya naye nga tafuna allowance yatudde mu esi abo anendooza obuzibu buva ku ndooza nga kubanga omulimu gwasoma gwandibadde gusasula bulungi naye tetulina minimum wage gwandibadde gusasula bulungi naye because ebintu bya Uganda no minimum wage tekuli oli mukyayagala oli wayagala bwakugerekera ogenda funa abanga akuyamba kituufu ate nga mwina nze ndooza mwina muba mwina kuyamba yes
it's service provided eteekeddwa okubanga esasulibwa naye oli abanga akuyamba. Ngambye nina ne wenakola interview bana eyo interview yanzitamu omuntu in fact ndowooza yali first interview yange okuva lwe nali maze okugraduating naye bannaaye kiki what happened mwana gwe okimanyi nti nno obadde okimanyi nti bw'okola interview mumbeera abantu nga 6 mutuula okuva ku makya anti babagamba mukeere essaawa emu nga muli wano kyokka ng'agenda okuba ku interview ng'ajja 6 ajja 6 9 obadde ki ajja ku 9 ate ajjayo ebadala bw'amala okutuuka ne mukolako interview baanaawa aba yabalabye obuzibu bwe nafuna nti gye nali ngenza okukola interview bali bantu 5 nga nze ndi wa 6 naye ng'abantu 5 eyo interview yabwe ku the same organization nga ya interview oba yakusatu kati ate nze bampise nga interview yange esookera ddala kati bo omulundi gwabwe ogwokusatu of course webamala nga babawa buli omu bamulambuza office gy'agenda okutuulamu nze ndi awo ntudde bakanya kungamba nzija osegeera HR akanya kungamba nzija n'ayisaawo oli namuwa office n'amuyisaawo ali namuwa office nsigala nga ntudde nga tokitegeera buli omu n'abeera mu office ye nga bwe bagimuwadde olwo ssaawa zigenderedde ziri mu 14 munnange olwagiranga ntuula nga HR sikwe kujja ng'alinga ye yabadde yanneerabidde dda nnyo ngamba patience you're still here so mwana gwe ng'abadde singa weegomye dda ngamba naye amanyi kakati offices zituweddeko naye tulinawo spots nyingi opportunities nyingi eziriwo ojja kunkubira enkya ojje ku makya tukolage office yo ku makya nakeeza bagamba nakeeza maliiri oba nakeera maliiri nakeera ku maliiri wabukeeza nkokola nabukeeza nkokola mwana tunga akasimu airtime nataddeko weeza wabbini ng'abewako bagambe leero nfuna akalimu nambagambye leero mwana gwe nakubira omukyalo oli essimu yasooka nga tagikwata olwamala nabeera nga gifuula bizi okuttewa wansi wenkajje ku lugoye wadde oyagala nkwatewa mbadde ndabye nga akagudde akagudde ku lugoye kakati munaye omukyala okuva mu butakwata nga nyiga bize ng'akukooye ngangora nkoye nenjikuba nanginyiga bize nangora maa neŋŋamba naye owaayo enfiira wano ng'olwo omukubira olwedde oli ku office olwo nga omuntu wanagamba bw'onaatuuka onkubira bw'otuuka wano tubayima tunoyimirira nga waliko yakugamba bw'otuuka onkubira ng'otuuse oba nga ne geeti nzigale oyitewa nayina okukwata ka transport kange bambi kati tusinga eggulu olimu yakugamba nange bwe ŋŋamba ate abantu already nti twaliwo bangi bali bwe yamala okuba office oba osigaddewe kuba tokyaswala nti bagenda kuŋŋamba nti ye bamugobye amanyi ebintu bayinza ebiswaza I know nange so that was your first interview ng'omaze okusoma naye yali experience mbi ekisooka nali ntidde eyali atukwegera gwe twali eyali atu interview nga bosi waffe yali oba muyindi oba yali mu Korea simanyi nakumanyi naye nga jjukira accent yaabwe ebimu tobiwulira oddamu by'osanze oba just nange nali mu okutya naye ate CV yange nga ng'omu ng'omuntu neweebanga kale oluusi kale oba okiraba nti omuntu oluusi alimu okutejjukira interview yeesoose so bandigabye ku CV ati lisitiyema yo bagitunulako bayiseeko nnyo simanyi oba bagitunula nako abantu abo si yakuma essigiri kulu era bwe nsuubira kyokka sigini kyezibeera okwo zinoonya balwefu abo I know kyokka munaye ebintu ebyo era kyemmanyi byebikuma sigiri kati olwo neweekyanga nodda ewaka tewaddamu kunoonya nezira ofcourse oddamu nonoonyanonyako eri n'eri ne bonna tebaddamu so wali okozeeko omulimu gwonna in your profession nali nkozeeko mu intern internship
Kuwako okola professionally. Nakomukola. Mwanangwe. Pyampu. Kwenye kama intani. Toddagamu. Naye kale kyensinga okwebaza gyendi sejjusa. Definitely yeah, nkitegeera naye. Because I was looking at your journey, ekintu kye wasoma, how you end up in Katwe. Kati kanyala kumenya wagezaako kunoonya ku mirimu nekye wasoma. Oyinza obutagezaako. Naye omanyi wofuna ka afa ako kalina engeri gye kakweyunuza. Olwotuuka omanyi gw'ogenda oyitawo. Oswadde bagenda kuyisaawo wa diploma wa degree bakuleke. Ng'olutya kiyisizaawo oli. Anti bagamba bali ebiseera ebisinga ng'ate gwe bayisizaawo tamanyi na luzungu. Nga kiki? Nga beemanyiiko obanga just yasoma naye obanga obi ye yamurefarinze. Yamugambye gundi ekimanyi naye omwana nkamuleete just muka interview ajja tulamu butuzi just tugire balegamba nti naye ogenda okulaba nga wa degree bakugobye. Ate no teba singa nno nze wamaŋŋamba amanyi kale obwavu buno kyakuba bwe bunjogeza gye neŋŋamba ze singa nayina organization obanga ka institution ngaako nemala okola interview omuntu mugamba gwe wano wookozeemu ensobi okitegeezagamba wano obadde olaga nti otidde nnyo toli confident enough oluzungu lwo si lulungi lubulamu empapula zoterezamu wano na wano naye tetujja kusobola kuwa mulimu ne tumanya nti tuwadde gundi tumumye naye ng'omubulidde ensobi gyako so that wafuna opportunity ewalala takola same mistakes. Wo wennyini naye abantu abo ate n'agattako n'okugamba nti komawo enkya akimanyi tolina mulimu transport yo wowe ate n'enkyalo okomyewo ng'agenda kugamba jangu ku mande jja bwojja ate taliiwo ate oluza asookedde mu kakyayi wamanyi wava mu kakyayi ate kati ng'abuzeewo anti mu meeting. Naye kati gwe Katonda yakuyamba tewafunamu bano ba nsanga mu room bwe tutwogere tugende kiki gwe wafuna naye gwe kyokka abasajja abakulu tebaswala nga mwana gwe nkunyumizaaki okimanyi kale ebyo bya intaani naye kale lwakuba saagala byogerako nnyo twakolako n'omwana intaani kale saamulabako namaaso bwe bati naye omanyi nti naabo abantu abo ababeera mu offices nga sina banene omanyi abantu abatuula mu office babeera baagala nti kati akawala bwe kajja abeere nga yagamba oyinza ogamba ye HR ale akusuubiza n'omulimu ng'osuubiriza ddala emirimu naye ng'okimanyi akusuubiza omulimu si ye HR talina nawakwataga naye nga wakwata just akola olwokuba bamu office watuula nga akugamba nti wamala intaani omulimu ofunye ng'akugamba wamala bwoti intaani bwe tukuwadde omulimu gwefuna ekipapula omulimu we guli assured gugo abasajja bali akukakasa naye ekyewuunyisa nti oli omwana bali tebamusuubiza n'ebyo byonna bali tebamusuubiza mulimu naye nga n'oyo omuntu oyo omusajja wamu ofiisi nga bagamba nti ayinamu ekiwuka mwana gwe kati kyo kyamupapya oyo omwana nga otwala kikola naye intaani oba ssente mbunno anti nga omanyi ebya intaani jjukira mu gundi eyo wabeerawo olugambo olutambula mwana gwe nga bagamba mbuno ekyo ekisajjambu kyamuyise ekimutera $3,000,000 ku mmeeza mu office naye kati kale nga tulinza okujajinga nti n'oluusi tebamusuubiza na mulimu sooka tunuulire $3,000,000 ezo ng'oli intaani z'oba osooka otunuulira ku intaani bagikola mu sekendiya oli kana ka kampasi sekendiya ebyetaago olina bingi ebyetaago olina bingi olaba banno gy'ovudde kakuwaddeyo 3 mwana gwe bakutaidde omanyi yazikota bwati nakola ku mmeeza namugamba ompa oba tompa k'omwana
nga lwaki tazikwata oba gwozikwata oba ozireka kale wembanze nzireka wembanze nzireka okkakananga kigwo okkakananga kigo mu office imbu mu office tebagenda na kyaka office naye ebintu naye boogera abantu bano abaana ba internet babalira mu zi office naye bawana gwe kale ekisinga okubeera gundi ekisinga okubeera fani kale miliyoni esatu ezo sisuubira nti omuwala yakola ki baazimuwa tebazimuwa naye kale olaba awo twagira nga tulina okugenda mu field omanye ebintu bya internet gundi ezimu lwaki twali tukolera office of the president directorate mwana gwe nga tulina okugendako mu field yes twatuka okugenda mu field nga balonda nze n'omulala nga ye bamuleka kuba bamumaze mwana gwe nga bamugamba basooka ne tugenda ne bamugamba ojja basangayo kati naffe tugenda eri tukanyagamba gundi ajja ino kate mwogera erinnya baganyagamba gundi agenda kujja atulinda iwe twagenda owulira nti ate suitcase ze yazigizayo ewaka naye bambi naye abasajja abo bintu bayintani at least babaleke anti obuzibu kino obwana bwa kampasi bulaga nnyo omululu teguba mululu obuseera businga bubeera yes omululu nyera gwo naye bubeera innocent ate abamanyi ono agenda mujja omwana wa kampasi innocent ogenda oyingira mu first year ngoli innocent nga toli innocent mu first year ogenda oyingira campus what kale ebisinga oba obimanyi yes naye ngamba nti mu world y'emirimu oba omanyi nti ono ajja kukuyisaawo oba ajja kurekomendira bw'aba gwenga gwe ndowooza kisinziira n'omuntu gye wakulira bw'oba gwenga gwe ne bakugamba nti nno jangu ompeeko nkuwe emitwalo 10 gwe era maama gwe tolowooza nga n'ebigambo obiwulira nti olwedde baagamba dda nti gundi nno oyo alimu ekiwuka lwaki bagamba gundi oyo lwaki si gundi oli okitegeera no nze gundi yange gyeŋŋamba yiino abaana ba intani abantu bagenda ne bakola intani mu zi woofiisi ezimu ku mirimu egimu abantu abaliyo ne babakozesa ne batwala advantage eyo kyono omwana agenda kumala kuba naye omwana agenda okujja okukola intani oba ali ku kampasi awulire bweru emirimu teri anti kati olaba ku intani bamalayo emyezi emeka singa ena intani eba ya myezi 4 emyezi 4 womala mu kifo kyonna sinawuka wogenda okwera intani emyezi 4 ekifo oba olwedde jjukira ojja mu kifo ng'oli mupya waliwo lwe olugambo olusooka olukusookerako bakusanga wootudde abasajja bakwata aido mu abaana abasinga ba intani babalira mu the first 1 month tituganye naye lwaki bakulira mu 1 month anti awo bakwata aido ogenda okulaba oli olaba ensonga yeno buli zimu gwezitambula kono nga bakamwekwala bye bakola those people know what they are doing abaana ba university bayino babeera buli kimu bakimanyi kati intani wakomakola mu profession y'omu okola intani kitegeeza togifunangamu yadde olw'ataano naye waliwo office ezisasula ba intani kati gwe gye wakolera intani baali bakusasula batusasula nga tumaze yes kuba kati gyemanyi gendi sure of national water pays by intani abakolera yes abakolera intani yes lwaki tewangamba nga nkyali campus because I've ever worked with them by intani bo babasasula allowance ate atali mutono newabageza mu field bamugira eno yo bali bakusasula ng'ogenze mu field eno nekitaliiko ogenda mu field bakuwa basigala bakuwa so nali nga nkiraba ekyo kati ngamba ezimu endala tezikola ki kati ogenda kubanga wasoma mawulire ojje ku intani osuubira mu kampani y'amawulire media house egenda kuwokyayo nedda naye gwe okimanyi ekyo tekijja kusoboka okimanyi nti no ku intani abantu awasinga tebagaba na kyayi wadde
but zeze gye nkolera ku Vision Group chayo omufuna fast good zonna ne lunch nedda lunch nedda at least bawa chai but ate kati ate ku Nation Media nobeera mu intern ate era lunch bakuwa okola otya ofune emmere y'obwerere nekyayi obwerere oli mulaalu okimanyi nti nno wosaba linda kale bino ebintu mbiwulira buwulizi nti nno ekifo osobola okuwandiika n'obeera nga nsabayo okubeera intern volunteer ate oba otuuse ku volunteering ofuse volunteer no mbadde mmanyi nti nno bw'osabayo mbw'ogenda kukola intern osobola otuukayo just bikyukira eyo simanyi bitya bisobola okukyuka n'ofuna omulimu naye nga kiri rare kiri rare but no gundi kati nze we nakolera intern era we nafuna omulimu gwange netandika okukola gye wakolera intern gye wafuna that was Automotive era we nasookera ddala okukola wayina omukisa okimanyi nalabyeko gundi egamba yadde egamba etya success is not an option bireko oluzungu luleke kati kembuuza otuuka otya Katwe katanti awo nga natera okumalako kampasi nayinayo omulenzi wange byogere nayinayo olulenzi wange nga lukola mu speya bannange nedda lwali telukola Katwe lwali lukola eyo enamugongo essomero erimu kati ne lubaako engeri gye lungizaako ne lwogerako n'omukyalo omu ye njala mwogera erinnya oyagala mwogere bamuyita madamu birungi Jean mukyala mulungi nnyo n'amukkiriza yamusaba nzije nkole ku ssomero ku ssomero ng'eno nsoma naye nga ku weekend nzija n'enkola kati nembeera nga nkola bwentyo kati we namala okusoma omukyalo oyo ne musaba ne mugamba wano badde nsaba bwe mmala okusoma nfuneko wano naye nga connection ya boyfriend kati nga ne boyfriend akolako eri essomero yali akusembeza kumpi nga wayagalira wajjulira si kwagalira nti wayagalira wajjuwa naye yayinamuko era mukoki omanyi omuntu nga wobeera wala naye abalabira ddala nga bakutwala yalinamu obbuba nibabbuba eryo yali so protective liba lisusse kale yali so protective nayagala nsembe zindowooza wandabira kati bambi omukyala nemusaba nemugani atera okumala okusoma nembadde nsaba wemmala ompeya like onzikiriza embeere wano naawe like nga tukyakola ffenna omukyala tiyali mubi yaŋŋamba gwe mala bumali okusoma mala bumali mala bumali mala bumazi ate okumala nga tuba tugenze kale maliriza okusoma maliriza okusoma maliriza bumaliriza ojje era we namaliriza nenzija omukyalo oyo bambi nanyeneriza bulungi nampa omulimu ogw'okukola buli lunaku nentandika okukola awo kati okujja Katwe kugiramu wano lwaki emboozi tetugizeegizeemu ngera mu maaso okujja Katwe ojja otya kati olaba mba awo enamugongo ku ssomero nga walimu omwami yali atera okujjayo no gwansesa bagenda kulowooza birala kati omwami yali atera okujja ku ssomero namugongo baako emirimu gye gyakola so lumu ntaamu eba eggwako abaana baddayo ewaka kati najjayokko kati mu kujjayo bulijjo twali tetwogerangako bwe naye wadde nga akola mu kifo kyekimu kiringa bwe tubeera wano
ffenna tukola mu kifo kyekimu naye nga bw'ojja okola mirimu gyo n'ogenda osigala ku kyange ate kati kale lwakuba nti kati wano ndabika nga asabuka naye siri muntu nnyo ayogera siri muntu mwogezi nnyo era bambi nze nga bwe mala okukola emirimu gyange nina akafo wentwiraawo n'osirika mbeeraawo nga nsirise era akafo kange nga kali aka kamu kati munayengera omwami abeera nga ajja nga bwagenda wajja kati koyo tamu ng'eggwako ng'ajja kati we yali agenda okukola we nali ntuula ate nga ntuula wano kati nga wali mukwera walinga abo kati naabula naakola kati nali nsaavinga awo abaana kati nga njira we muyitako olagira ne mukoonako ng'ogenderedde genda mu maaso nemugambako sorry kati kwegamba kyekyo ekigambo ekyasooka okwogera naye nangamba ayifake kati olagira nentuula mu kafo kange kati nangamba ye abaana baddayo dde ku ssomero I mean ewaka sorry nemugamba banaatera okuddayo obaddayo nga ku lw'okumeka awo nangamba kati muholidde muba mukola nemugamba tuba tetukola nangamba obeera olina kyokola kyonna nemugamba nedda nangamba olaba otya mweno holidde abaana nga bakyali waka osobola okujja ekatwe nobaako nembaako byenkuwa okukola okubaako byonkolerako mpolampola nga holidde bwetambula bwenaggwako ojja kudda mu mirimu gyo nemugamba kale tewali kuzibu kati nenzija wonti wenajja ekatwe kuba yaŋŋamba ojja kujja nga ku Mande nga ku Mande gye nali nteekeddwa okujja n'afiirwa naŋŋamba ate ojja kujja Mande eddako wetyo Mande eddako ne mulinda nenzija yakuleta direct awo oli kati nze yeeriita ŋŋamba wajja direct awo najja direct nemusinkana nemugamba kati ngenda kuba nkola ki tugenda kutandikirawa nanyonyweramu ebintu naŋŋamba nantwala ku dduuka Crown Japan kati nampa akawunti eyo gyenkozesa nagipa naŋŋamba eno akawunti yiyo ogenda tandikira yiyo kwegamba ogenda tandika gy'ogenda okuba nga okolako nambulira ebintu ebirina otambula ku makya ogenda kukola live ogenda naye simanyi ebintu bya kamera nze nali ntya kamera obulamu bwange bwonna awo otandikira okuleekaana bwentandikira awo okuleekaana mwana gwo nampa simu nangamba ogata kubeera nga okola live nangamba of course abantu ku live webakulaba ne bakuinboxinga ng'obakolako ng'okola boti ne boti nabinnyonnyolamu nga ebibeera netandika kati ate obuzibu bwe natandika kati ate ebintu nempulira nga binyumidde kale oba kunyumira oba nawulira nga kyenkula nkyagala si nti eri gye nali nkola nali saagalayo kubanga boosi waffe yali mulungi emirimu gitambula nga tusasula bulungi nga esente zituwera mu budde if its 20 ku makya buli omu ng'akwata kavangata buli omu ng'akwata bbaasa ye okitegeera kati eri wali okola kyolabirira baana nedda nali nkola mu kantiini mujjukira waliyo kantiini nga zibanyi amasomero amanene ne kantiini zaayo ziba nnene kati boyfriend kuba ye yakutwala eri boyfriend kyokka kale ekyewuunyisa nti nga sinaba kujja Katwe nakyogerako naye nakkiriza namugamba nti ngenda ku Katwe just ngenda kukola holiday ngenda okudda ku mirimu gyange naye ate okujja Katwe kirina engeri gye kitaamusanyusaamu kubanga kati yamanyoze mu nsega yatandikirako yeyandeese okumpa omulimu okukola ki okukola eno Katwe omwami yeyandeese ani yamutandikira okukola ki omuvuma yalabira ddala nga ye yantutte bwe yatandikirako gamba mbuno yakulya naye bannaaye just no naye no bambi omusajja wati naye alabye nange
tewali kye batamwongeddeeko okuva oli boyfriend wange we yatandika kubanga kyensuubira ebyo ebigambo yabitandika tandika okugamba nti kirabika yakulya n'okulya biki lwaki era lwaki katweyere anti obuzibu bwe bwajjira kale nti holiday ate bwe yaggwako eno nga ndaba nsobola okumalako olunaku mubina kyokoze neŋŋamba nentandika okuconsideringa okusiga neeno nga sizzeeyo ku ssomero kitegeera kati ate ndooza nekimuyisaamu bubi n'alabira ddala nga mpaguuse bakwita weewaggudde ng'alabira ddala neewaggudde kyokka ate nga bambi twakyogerako ne tukikkiriziganya kati mwakyawagala mwakita tukireke yogera gundi social handles zo ziri ki omuntu ayagala okuwagira Busuulwa Ali ate Busuulwa Ali lijja litya nanti lyerinnya lye nateekako ku akawunti nga omanya abaana ba Chrome tobalaba buli omu akawunti gyakwesa IG kati gwaki wagiteekako Busuulwa Ali nakiteekako Busuulwa Ali lwa nsonga nti lyerinnya lya boosi wange totandika bintu ebyo ebyokusimayiringa totandika bintu ebyo osala ekigambo just nze nenjagala okukozesa erinnya saayagala ate akawunti yagikuwa eyo akawunti yampata naŋŋamba munnange nakuweerako n'essimu gy'ogenda okukozesa nampeerako n'essimu gyengenda okukozesa naye sinze nzekka nasanga bwe kiri nga Saalongo bwakuleeta okugira kuwa essimu nakuwa ne akawunti kati lwaki togikyusa erinnya ate lwaki ngikyusa olwedde kati awo abantu ndowooza bakumanyidde abantu kale si bangi nnyo abaliko sofa naye we bamanyiridde naye kyekyogere ekiki ogambe yakubbawa kyomira naye teyanziba navaayo njagala ge mazima ng'akusuubiza ensi n'eggulu nedda teyansuubiza wabula nali yesu nga ndaba wano nkola buli omu ajja kunoonya si ssente bulungi nnyo ndaba nkola era neri nali nkola kituufu naye no ng'okola mubadde balabi balungi mbadde ne patience mugende ku Busuulwa Ali home appliance amwetaaga direct ogenda kuwa Crown Japan Katwe n'omukubira wotuuka nkubira bawe enamba y'essimu enamba kweri okwo ku Busuulwa andi kati 7738888 kati walituuka okugoba ng'omuddiza akawunti n'essimu ye nga ngoba nkoze eki ye ng'okoze eki byonna obikola mu butuufu naye nno oyina engeri no sirina engeri gyekitudde mu ŋŋamba nange neebuza abakugobera kinga buli kimu okikola mu butuufu bwakyo naddamu